our posterity, because we did not start this. This started long before us. This will go on long after us. You cannot silence people that have nothing to lose. There's nothing for us to lose apart from the chains that you put. So we are coming for your boss Museveni, and we are coming for you too. Let that be very, very clear. To our comrades, the genuine freedom fighters, we will stand with you even if you're not in NUP, but we are going to see you by your actions. As for us, we are ready. Iratu Simbu Day. Now this is a message to fellow Ugandans, because you are the most important in this. For us, we've set off. It is all beginning on Tuesday. Tuesday is going to be the 23rd. I will be nominated to represent the National Unity Platform to run for President of Uganda. Yes, there's every effort to silence us. There's every effort to deny us contact with the population. But we shall overcome everything. We shall speak to the people and we shall campaign. General Museveni is also nominating on the same day, and he his party has planned a rally in Kololo, which is alright, which is well within the law. We are also going to have our nomination rally in Katwe. We have written to the police. Breaking news. We have written to the police and they've received our application. They are holding our rally in Katwe. And after Katwe, we shall proceed to Natete and also speak to the people there, because there's nothing criminal about that. Fellow Ugandans, I want to remind you that you can actually change this. You have the power. You have the ability. You can change this. And you can change this now. So let us change it, and let us change it now. To our candidates, this is not any other usual election. Yes. For those of you that already have the party flag like myself, we are not just candidates. We are commanders in this fight for freedom. I told you before, I say this again, you are not any different from those that you were competing with for the flag. You just got the honor and responsibility to lead us with grace and with fearlessness, because you're commanders, you are not candidates. I want all of you to know, comrades, that where we're going is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. There's going to be pain. That's the bad news. But the good news, there will be victory at the end. They are going to harass us. They are going to beat us. They've already started arresting and abducting us. They've already started torturing us. You have seen they are trying to do every illegal thing, including denying us our legitimate funds that are constitutional. You've seen them removing all our posters everywhere. Those are not signs of strength. Those are signs of weaknesses. Samora Machel, see enemy praising me or being nice to me, they know I've sold you out. When you see them harassing us, know that we are touching where we're supposed to be touching. We shall touch there more and more and more. So we are going to go through pain, but we are going to win. We are going to win. I know personally, we have information they intend to isolate me, the individual, to arrest all those around me. So comrades, prepare for that. But I say to you, we are going to win. Those who are scared, go back home. Those who are not ready for pain, please go back home.
This is war. But one thing I know is that nobody can defeat us when God is on our side. So let us go for this. In the end, we shall win. In the end, we shall win. And if we win, that is not the end yet. Thank you very much. Basebo ne banyabo, ebigambo byange leero bibadde birina kuba bitono, ndowooza era bibadde bitono nnyo. Njagadde okwebaza Honorable Mwanga Kivumbi, Deputy waffe owa Buganda, olw'okwogera ku nsonga zino. Muwuliriza bulungi ng'ayogera ku nsonga za mukulu waffe gwe twalinga twenyumirizaamu Robert Mao, okuba tikati ayogera ebyo ebitali mu nsa. Era ne bagamba bannange mutuwulirize nnyo kati n'ebiseera ebijja mu maaso. Ebigambo byaffe mu recording ennyo musobole obiyimirirako ebiseera eby'omu maaso nga tukoze ebituufu oba nga tukoze ebikyamu. Robert Mao alina statement gyakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya then okutegeerako ne bwoba otegeera nnyo okuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ategeera ennyo. Yali musajja gwe twagoberera ennyo, gwe twegomanga ennyo ng'akyali guild president wa Makerere University. Yoyo Robert Mao yennyini gwe mulaba yoyo oli yoyo munnange. So tujja kusaasira ye naye tujja kusaasira ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano. Nayagadde okwogera ku nsonga y'emisaala gy'abakozi abasinga omugaso mu bakozi ab'eggwanga ng'omwo mwe muli abasirikale, abapoliisi abakola mu prisons n'abo abatukuuma bonna abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli abasawo oba abajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mumanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo nekibaleetera okuyisa abantu obubi n'okubatulugunya y'embeera bo bennyini gye babeeramu. Era nga kyamazima ne baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna abakuuma ddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons ajja okusinga omusaala ogwa wansi, omusaala okutandikibwako kujja kuba gwa $1,000,000 n'okugenda waggulu. Tumanyi ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa naye n'ayongezaako omusaala gwabo. Museveni si kyetwagamba, va mu ntebe tukole ekituufu. Ekituufu kyetwagamba kwongeza musaala gwonna era tujja kwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulobye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa, abasomesa amasomo ga art, kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa. Ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyuma arts ate nga basoma arts, abalala basomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugende eri abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi. Giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe. Buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka, naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate buleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo ndaba tulina ne wana abasawo mu bakulembeze baffe bangi. Emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mwe mulidde empanga. Sijja kuva waggulu basebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu naddala Dubai. Ndowooza mulabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu
n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina digiri oba masters degree ne n'omusanga ku stage yamusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mu mirimu egiri wansi bwekyo kye yasomerera. Embeera eno Museveni gy'abataddemu ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university ne bagenda bakuba ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musomesa mu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyanaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa banyomeddwa, naye kyesanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basajja bannyabo, ensonga enkulu gye nayagadde okwogerako olwaleero si ze zembeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 mu kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina okubikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Gwenjagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mu gwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nzaali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga Nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Frank Senteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi batiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesobolayo. Njagala obbeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyaweera na wiiki, naku ntono nnyo okugenda